ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May 2025, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word, so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Katabagoberera Kristo bwe balina okukola batya? Abalina Kristo basobola okumanya Saamu kyayagala nga tannaba kibagamba. Basobola okumanya nti kati Saamu ayagala kino. Era nga osobola okufiitinga n'omuntu naye ng'amanyi ky'oyagala naye nga takugamba. Kati omanyi byenjagala Ebitono naye toŋŋamba. Ekisooka ekirala osobola okubeera n'omusumba oba gera maaso Jeremiah. Ekisooka byonna ow'omwoyo aba wa mizi mu bintu ebimu. Kristo kiringa bw'onaabeera n'omusawo naye ng'omusawo yakumanyiiko ddate naye nga tamwogera abakumanyi kubanga ye musawo. Kati ffe kimukakatako kati tulina akaseera ke tuba nga twetaaga kumanya ng'olina okugenda w'omusawo mwebuuzeeko mu kyama. Yes. Kati bano abamanya Yesu ekyo tebakimanyi, tebalina wa kyama. Tebalina kyama, ebyayo bibeera mu lwatu. Anti kati oli mu kubinnyonnyola Jeremiah naye era obiyite eno oli ku bagezi bokka. Nako abantu bange nga amagezi si mangi nnyo, bireete direct. Kati ab'omwoyo ow'omwoyo bw'aba ali wano asobola okulaba Jeremiah n'amutunuulira bw'ati, n'amugya engoye zino z'atunuulira n'azireka n'atazitunuulira, n'alaba ekiri munda mu ye. Kati ogwe njogerako ye w'omwoyo, era ye w'omwoyo gw'osobola asobola okugamba ne ono ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. So abalabira mwoyo tebajajinga by appearance. Era buli lw'oteekayo video n'olaba komenti ez'enjawulo olw'okuba oli ayogedde ekintu, kubanga yo olaba video ng'akomentinga. Teroziraba nosoma kweti ng'oli agamba ng'oli yatadde ku video ya munne. Kati waliwo omusajja omu mubuulizi wa njiri naye mufere. Yabuuliranga abantu enjiri n'abagamba nti temuwulirizanga nnyimba za nsi. Si nnungi, njagala kujjayo makulu. N'abagamba ennyimba z'ensi n'addira oluyimba ennyimba nga 6 n'azinnyonnyola mumanyi oyo mumanyi n'azinnyonnyola neweebuuza ate ye yazitegeera ati awe mbadde nzija
oyo nannyonnyola oluyimba ku luyimba layini ku layini n'abagamba mbi kituufu nga kyabagamba kituufu mbi ekibuuzo ne kibeerawo yamala ziwuliriza Katonda yazimulaga njaziwuliriza anoonya message yakutuwa okitegedde waliwo abantu abeetuma message nga Mukama si yagikoze kinagambye wali twatandikidde kati bano abantu bonnyonnyola oluyimba olwo nobagamba temukwata wano omwana omuto kyomugaana kyakola mwekiri kitegeeza nange ngenda kuddayo mu Bayibuli kubanga masomye Matayo nzireyo ndabye musajja asomye Matayo agamba ki layini kituufu kati kyentegeeza nti ab'omwoyo kituufu bajja kumanya nti ono yagenze n'awuliriza ennyimba ng'anoonya kontenti waakutuwa either okutubuusa oba nga naye alina ekigendererwa ekikye bakwate bulungi kati omulala n'akimanya n'akisirikira n'atakyogerako naye ng'ategedde nti oyo abalimba kituufu ennyimba ze sinnungi kola ki sinnungi kuba nayo mmere kati ow'omwoyo ebiseera ebisinga bw'aba alaba mu nsi ye ey'omwoyo alina bye yeekengerera alina by'aleka ekiseeko omuntu w'omwoyo enneeyisa ye enjogera ye ennyambala ye eba eyogera ebiseera ebisinga ebigambo biba bitono mulimu abantu samu abakulaba ne balokoka naye nga bikolwa byo enneeyisaayo biki byoyogerako bizimba ky'omuntu munda mu ye waliwo ekizimbibwa munda mu ye jukira kati tuli mu kuzimba omubiri gwa Kristo ogwawamu kati mu kuzimba omubiri gwa Kristo ogwawamu tugenda okwesanga ng'obulamu bulina ebukalubira waliwo kati mu Kristo wano waliwo ebukalubira ddala nno osabye osiibye ensigo giwaddeyo tewali kikyuka buli kimu okikoze oli mu katwagaane kati nkole ki omusajja yatukako mu mbeera eyo yali musajja wa Katonda omusajja bamuyita Yokaana omubatiza kimu yakikola Yokaana bw'olaba Yokaana essula esooka 29 agamba Yezaya mulaba omwana gw'endiga wuuyo yabagamba mulaba omwana gw'endiga yoyo akaliga Katonda kajjawo ebibi by'ensi wayitawo akaseera katono ebbanga Yokaana nga bamusibye ng'ali mukomera Yokaana n'atuma abayigirizwa bali mugende mugambe muyigiriza yeye gwe tulinda oba tulindeyo omulala yalawo Yokaana yamutulaga Yesu n'amugamba mudde mugambe Yokaana nti abazibe b'amaaso bakola ki abagavu b'amatu bawulira abafu bazuukizibwa nga kyagazaako mugamba nti yenze ne Yesu ebintu bye yabyogera nga dayirikiti muddeyo mugambe Yokaana abafu bazuukizibwa n'abalwadde bawonyezebwa abagavu b'amatu bawulira Yokaana byali bimutabudde kati ffenna awo tuviira mu Kristo Yokaana byali bimususseeko kubanga okubuusabuusa Saamu ko teri atasobola kuba kya buntu naye bw'obuusabuusa weebuuze kuba yayagala kwebuuza kumanya naye ng'obwedde amanyi naye n'abuusabuusa obwedde amanyi ekituufu kati tulina abantu nga bw'atuma Yokaana bw'atuma ne badde bagenda ogambe bw'oti ate bamugale tabikkiriza agaana edda era nze nawulirako omuntu omu yagamba nti nze Yesu bw'aba tazze kubaako kyaŋŋamba sina kyejja kuwuliriza yiba yakyogera yagamba yeetuukira ayogera naye buli lunaku ayogera naye mbu tojja kumugamba mbu Yesu yaŋŋambye Jeremiya jene empale zo nti Yesu yakuwadde message ku ye era ajja kugamba kimu genda omugambe ŋŋaaye kubanga yabeera naye buli ku makya kati waba teyafunye maanyi gamugamba nga basisinkanye ku makya agamba ate gwe Jeremiya kyeza olimba okitegedde kyoddayo ogambe Yesu nti ŋŋaanye okitegedde kakati yensonga eyo tugenda okumaliza obuweeza twatandika bulungi
tuzimbye omusingi omulungi twogere ne Katonda atugenda tuteekewo obuweereza abeegayiriza abatuwadde ate nasono tugattako abantu abalala abantu baatugattako bano kati kankubulireko nga era ebyatukozesezza Katonda taleeta mu bulamu bwa muntu nga talina mugaso anti wangambye tulina byetwegattako ffe nga ffe yes naye tulina byetwegattako naye buli muntu yenna ajja mu bulamu busaamu alina omugaso either okumanyirako obubi oba okumanyirako obulungi era towejjusa olutuka nokiga Saamu nakulaba nga wejjusagana najjusa akasajja ako agaya naye waliwo yaŋŋamba mukwano gwange oli yagwa mukwano ne Yesu nga nalaba Saamu enti neŋŋanina Saamu nga najjusa akasajja ate yagwa mukwano naye anakutumiddeko bulaza okitegedde kakati abantu bano bonna abatwegattako biba bigezo eba ansa mu bye tuba twagala ebiseera ebisinga okusingana nabbi w'obulimba Saamu n'obeerako naye tuyinza obutakyevuma ebiseera ebisinga kubanga oba tojja kumanya nabbi wa bulimba nga tomaze musemberera era mbamanyi kati mbabuulira mbamanyi akitegedde nti ebiseera ebisinga bw'obeera n'omuntu nga nabbi wa bulimba naye nojja ng'otambula naye ebbanga nga tomumanyi nojja omuzuula weebaza Katonda lwaki nti abadde akulaga nti nemuboogera Kristo mulimu abatamumanyi mulimu abamwogeza nga tebakola ki nga tannayogera kati ekyo nakyo kiyiga tosobola kuddamu gwa mutego gwe gutya kati ekibuuzo ne kiba wano lwaki bye tulaba nga abatamwogeza mpe tugamba nti naye ono tayogeza Kristo tukusinga ku byakola na biki tayogeza Kristo lwaki abantu gye baddukira ennyo lwaki gye bettanira ekisooka mu byonna Saamu abantu lwaki baddukira nnyo eri abantu abo waliwo ebigambo ebisendasenda kubanga bw'oba owulira abawuliriza enjiri tobawulira bigambo bisendasenda kujja gy'oli olaba mu njigiriza zonna olaba mu njiri ennya eziri mu Bayibuli njiri ennya mulimu Matayo mulimu Luka mulimu Makko mulimu Yokaana ezo enjiri ennya eziri mu Bayibuli waliwo omukubi wa kibooko mu Bayibuli kibooko n'obawo asiisiriza kati Yokaana ye yasinga nga kwogera ku love mukwano era bw'osoma Yokaana enjiri era Yokaana yayogera kwagala kwa kuba ye yakumanya yamanya biki ye kye yamanya kale nimbamu abayogeranga ku byamagero enjiri ziri nnya n'ezanjawulo ogaye mulimu kinaki tulina Matayo tulina Luka tulina Makko tulina Yokaana ogambye Yokaana yali wa love Yokaana yayogeranga ku love ow'ekibooko ojja kusanga nga Luka yalinamu ku kibooko tayagala nnyo bya kisiru ojja kusangamu yayogeranga ku byamagero miracles kati Makko yayogeranga ku byamagero Luka n'akubamuko ku kibooko no nonsense Matayo ye n'abanga ye talina wagwa ye buli wamu akola ki okyetaagisa kibooko kati enjiri erina abantu abasiisiriza erina n'abakubi kati bali we baba balina njiri esiisiriza kati ebiseera ebisinga enjiri esiisitiriza eyo eba erina kyekwagalamu ebiseera ebisinga kisinziira ani agibuulira kubanga ono Yokaana yabuuliranga laavu akyagala abantu bategere okwagala kwa Katonda era nga talina mpeera gy'asuubira kukola ki kufuna naye kati bano basuubira empeera mu ndiga ate ekitali kiki kituufu kuba kati essaawa zino nwagamba nti gabonaga nti gali we baalanga twaliyo musajja wa Katonda nabbi ava mu nsi bweti ajja ensi yonna neekola ki twagenda naye ab'omwoyo tebaalinnyayo baali bamanyi teri wa mwoyo yasobola kulinnyayo eyalina omwoyo wa Katonda yatambuza bigere kwolwo kati yagenda taliiwo kati yagenda takola ki kwolwo yakka kakati Saamu kiriwo ekiti yesebo ku lunaku olwo abaagenda baali ba mubiri
n'abo abaali bakuŋŋaanira mu kifo kiruwa mu kifo ekyo naye waliwo ab'omwoyo abamanya nti omwoyo gufugira wano gwe guno n'atalinnyawo. Nze mbadde nga nkulaga ebintu bingi nega nti awo Saamu waliwo essabo twakayita abantu wa mirundi ng'esatu nga simanyiiyo ne gamba awo waliwo essabo ng'oza amaani tegedde nti era tuddamu oyitawo ogenda kakati omuntu ow'omwoyo asobola okumanya eby'omwoyo anti kati ndowooza ssabo gwe ngeri gye wagalimu anti kati nyinza okuba nga nagalimu so nyinza okuba nga ndaba nga sinya kuwabona ebyeka nakano walabika waliwo era bwolaba enswera ezinyooka either wabaawo eriwo ekirimu tebisobola kuva eri ewatali mukka tewabula muki muliro kati enjiri ya Kristo Saamu ewali omukka ewali omukka tewabula muliro webala ate gwe omanyi oluganda kati enjiri ya Kristo Yesu tulina okubanga tugoberera mwoyo so si maaso bye galaba tetujajinga nabye tulaba ku mubiri kati woyogerawo otyo on a serious note abantu bonna bendaba abagwa mu katego ako bagoberera nnyo ekituufu eby'omubiri gundi yafunye ekyamagero ne bagenda sajja gundi wasomesa wakukwatako bagwa amaanyi galabisibwa okitegedde tulabye omusajja n'akola ne bayiika mwenna ne muyiika kati wosanga bano bwayogeddeko abakola ebikodyo obukodyo buwate bwavuddewa bannaye nga butabuse nnyo girimu eyo obukodyo butabuse okyali mu muzannyo taata bukyajja mugenda kakasa bamweyana yayingira mu kanisa zinasooka n'endowooza omusajja oyo gwe wampeeza nti either baamukwata akantu keddamu bwezzi naye ayogera byanja kiki ekigenda mu maaso aleekaana bw'asaba mu nnimi bw'akola ki bamusibye n'ekigoye oli wandaga kavidiyo omukyala akubasama kumpi ali bwereeri kakati Saamu olaba enjiri ya Kristo kati abantu abakola ebintu ebyo tebalina mwoyo wa Katonda kati abantu n'abalokola otya era n'abayambako otya okulokoka nga gwe oli mu katemba eyo tugitandikire ku puroguramu eddako onnyonnyole ekyo kasa kiri kyo kivuddewo kye twasookeddeko tufuuka tutya tuddayo tutya ate mu bwa pozi gundi yali Sawulo then n'afuuka ani oyo Sawulo ate mulala ba Sawulo waliwo Sawulo yafuuka Pawulo tuwabawo ne Sawulo w'endagaano enkadde tuwadde ku Sawulo ki wa Sawulo no w'endagaano enkadde ali mu Samwiri kati oli yafuuka di oli yafuuka Pawulo okuva mu ki mu Sawulo kati wadde onnyonnyola engeri gye tuva mu Pawulo okudda mu Sawulo ate ne tudda mu Sawulo Saamu nno oyo mugezi omanyi ozaala wa nnyo Jeremiah Saamu oli musajja mugezi so kali kuba omaze okukanyonnyola tunagattamu kino tujja biconfusinga so leka tutandikire awo omanyi bamweyana okuyingira ekkanisa puroguramu eddako tukole eyo naye kati wano sooka osiibule abantu abo ababadde batulaba okuva we twatandikidde mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kwagala Kristo Yesu ekituleeta wano mu nnaku zonna n'olwaleero n'enkya naluli lwotulabira tetujja wano kusolooza ssente zo z'olina mu nsawo yo tetujja wano kugamba nti tugenda kuzimba kanisa twetaaga ssente tetujja wano kugamba nti twetaaga ekimu kye ky'ekkumi n'ekiweebwayo tetujja wano kukusomesa engeri gy'olina okuwaayo mu kanisa wabula tujja wano ku Unique Media okukusomesa engeri gy'oyogeramu ne Katonda wo n'omusinga ne mwogerezeganya era tetunoonya biweebwayo ne saddaaka ez'enjawulo tetunoonya gula butebe bwa kanisa ntitwagala gula butebe bwa kanisa tunoonya ttaka nedda twagala kusomesa ku Kristo Yesu eyafa n'azuukira agaba obulamu era message zino zojja olaba ze tujja twogerako tugezaako okukugira ekyo kisobola okuyamba omusinkagane Mukama Katonda abampeera omukisa mweraba kale nja kusembayo nga mbagamba gwe atayagala bulamu butaggwaawo tojja
bireke oba ontegedde olanga otaggawo tebabukaka owulira nga tobyetaaga bireke gwe sigala mu vibe zo sigala mu zihape zo weeyagale jooga buli kiramu ku nsi eno tetukuyinaako buki buzibu tebabukaka era nadde nyina gwe njogera naye eggulo ne mugamba nti ekizibu mmwe kye muyina mulowooza mugenda mwabalokola abantu tetusobola kulokola omuntu w'omugamba amazima n'omugambe wali olabawo basimyewo ekinnya toyitawo ogenda kukigwamu n'omugamba ogusooka n'ogwokubiri togenda musiba magulu muleke watambula n'asaatuukirayo akigwemu ate oba omulabudde naye kati ffe obuzibu bwe tuyina tubuulira enjiri ey'obulokozi ate ffe kennyini twala tukole omulimu gwa Katonda tulukole anti y'ensonga lwaki tulina ekitabo kino bayibuli si lyekkubo eritwala omuntu mu ggulu just biwandiiko ng'ebirala bw'obisoma naye gy'okoma okubinyiinyitira munda mu byo lw'ozuula obulamu gwe era bayibuli eringa ka signpost akalina aro erina weesonze kakati gwe bayibuli weba esonga left gwe nodda right weba esonga north gwe nodda south gwamanyi tunazisinkana mu paati nga tuvudde mu bulamu bw'ensi eno tuneegwako eyo tunalaba gy'onadda ewa omwavu oba ow'omugagga tetugenze